Mugakulembedde nkyalero. Embwa ezireeteddwa mu nkuŋŋaana zoogeza bannayuganda obwama owa NRM aggiddwa mu lwokaano amasasi gavuze mu White House. Wazzeewo okubagana empawa wakati w'akakiiko akaleezeka eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission ne poliisi ya Uganda ku nkola ey'okkozesa embwa ezikonga olusu nga poliisi egumbulula enkuŋŋaana z'abayiga akalulu ku mutendera ogwa President. Ensi yanaamiridde nate poliisi bwe yalabiddwako mu bitundu eby'ekawempe nga akwatidde ekibiina ky'NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okuyega abaayo bwe yatutte embwa era waliwo obutambi obwalabiddwako ng'embwa zisikaasikanya abawagizi. Embwa era zaalabiddwako mu nkuŋŋaana Kyagulanyi ze yakubye emukono n'ebuyikwe. Kakano kamisona wakakiiko akaleezeka eddembe ly'obuntu Simeewo Nsubuga mu kwogerako ne Kyabbasi nkyalero agambye nti nabo beewunyizza ate poliisi okutandika okukozesa embwa mu nkuŋŋaana ez'okunoonya akalulu ng'ate emirimu gy'embwa emirambike era emitongole gimanyiddwa bulungi. Okusookera ddala poliisi amaanyi geekozesa waliwo tulaba nga gasusse nga gandibadde tegeetaagisa. Bamwe omusirikale omutendeke bakulaga nti otunulira embeera mu bukugu bwo n'okola tukiyita situation judgment n'ogamba ddala kino kyetaagisa oba tekyetaagisa. Kankuwa ekyokulabirako sirabawo mbeera yonna mu kunoonya akalulu ereetesa mbwa za poliisi. Embwa za poliisi bye zikola tubimanyi nti waliwo tusubirawo bbomu etegeddwawo awo, tusubira kukusa enjaga, tusubira omubbi adduse. Kati ekyo kyembwaga amaanyi gaba gasusse nnyo. Era n'awamu omukati ya gaasi yesu tuba tumukozesa naye andikozeseddwa mu mbeera ng'olabira nti kivudde mu mbeera eya bulijjo. Tugamba ebintu nti amaanyi agasussa ago gandibadde tegeetaagibwa tugende nga bwe tubadde emabega kubanga katugeze nga candidate Kyagulanyi Robert Ssentamu asobodde okunoonya akalulu mu disitulikiti endala zonna eza Uganda. Tetunalabayo mbeera eno lwaki erabikidde wano Kawempe na Mukono. So ebikolwa ebityoboola eddembe ly'Abannayuganda mu kiseera kino byandibadde abakwasa amateeka n'ebiragiro bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti babikendeeza. Wabula era Simeewo Nsubuga akubyekubye kwabo abeesimbyewo n'abasaba bagondera amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abalala nga banoonya akalulu kaabwe. N'abanoonya akalulu bakandidate bano ba presidential candidate ne banoonyaamu oba n'ababawagira nabo ku sayidi y'eddembe ly'obuntu kubanga eddembe ly'obuntu lina sayidi bbiri. Eddembe lyo we likoma ery'omulala we litandikira. Nti gwanoonya akalulu wandibadde ogoberera amateeka n'ebiragiro bitya obudde ensonga nkulu nnyo kuba obudde bwakkiriziganyizibwako nti bweziwera ssaawa 11 oba 12 tebaddamu kutandika kukuba laali oba kunoonya kalulu. Nti katugeze bwe baba nga laali ewedde wandibadde oyingira mu mmotoka yo n'ogenda naye bw'oyongera okugyayo omutwe n'oyogera eri abantu awo oba osaba kaki oba osaba kalulu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ebikolwa eby'obubbi biyingidde nnyo mulaale n'obula nti oli bamusiseeko essimu amubbyeko essaawa bakazi babaggyeko obusawo ebintu eby'engeri ng'eyo nawe biba bibi nnyo kubanga kati izo batugaane poliisi naye ate eba erina okukola omulimu gwayo tejja kutula mubbi abba ssimu oba abba ssaawa alekebwe. Wabula poliisi egamba nti embwa zaaleeteddwa mu mateeka era omwogezi wa poliisi Kitumba Rusoke mu kwogerako ne Kyabbasi nkyalero ategeezezza nti zino zibayamba okuzuula abamenyi b'amateeka ababeera mu nkuŋŋaana ezo nti era abamu babeera bakozesa ebiragalalagala. Ekiwandiiko kyabwe mbadde sinabakiraba mba neetaaga okukiraba n'ekyetegereza. Okukozesa kw'embwa gye twagikozesezaamu tuba tetuyina kenayini uniti za poliisi zikola emirimu mingi nga mwotadde okunoonya ebiragalalagala okurescuinga abantu ababa bafunye obubenje then nga also kyetuyita crowd control mu kenayini services eza poliisi n'okukwasisa mu luzungu kyetuyita crowd control kikkirizibwa. Ate Uganda si eggwanga lyokka erikozesa embwa okukola ki crowd control kitooka.
Kakano bannakibiina kya NUP nabo beewuunyiza poliisi okuleeta embwa mu nkungaana ez'abantu abangi. Era omwogezi wa NUP Joel Ssennyonyi agambye nti buno obuswavu bwennyini. Kakati regimu ya Mwai Museveni ya NRM niyo kyetandise okukola. Bakozesa tiya gaasi ne bakozesa zibatuuni zino kebo ez'amasannyalaze n'ebirala bye bazze bakozesa basementi. Kakati baagaseeko n'ekyembwa nga bazireeta mu lwatu zitandika okuluma abantu era zaalumye abantu. Tuli ku lwale gye tulina okubeerako naye ku lwale kwennyini tubaleetedde embwa abayimiridde awo ku lwale bawuliriza ng'abasindikamu embwa zitandika okubaluma ne weebuuza kiki kyo. Poliisi bw'eba egamba nti embwa bazikozesa okunoonya abazira emisango. Abazira emisango babeera ku lwale enteeketeeke kubanga ba NRM tuzze tulaba olumaliriza lwale zaabwe abaana abambadde yero nga bagenda batandika okukuba abantu batandika okubba amasimu n'ebirala bwe bityo. Ebyo nga tetunaba batwalayo mbwa. Of course kiba kyogera bwogezi kubanga baaswadde kuba nti kakati bakozesa n'embwa okuluma bannansi. President Yoweri Museveni asoomozezza banne baavuganya nabo ku ntebe y'eggwanga bannyonnyole eggwanga enteekateeka zaabwe ku ky'okwegatta okw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika. Kyagambye nti kyankizo nnyo eryo yenna yayanira okufuga. Mwami Yoweri Museveni Tibabulwa nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera kuba pulezidenti asinzidde entuŋŋamo ng'ayogerako eri bannamawulire abava mu bbendobendo ery'ekigezi n'asaba bannayuganda okuwagira abakulembeze abalina okwolesebwa ku kwegatta okw'amawanga gano ag'omuliraano. Agambye nti amawanga gano geetaaga obumu mu nteekateeka zonna gabeere n'akatale akawamu kwe gatundira ebyamaguzi okwegatta mu byobufuzi ebyobutebenkevu lwe ganaasobola okwekulaakulanya. Echa integration mbana ati nimba higa inova radio chakatari akatari ndo nango tagira integration kwegeta konka akatari abantu basimuka batanka kukora bona akatari komu Uganda tsikarukumara ahoko kulongwa akatari komunsi bulinsi ne yamarira akatari kayo omuchina obantu wakahumbuka na milioni 800 tyakwe na ronda akatari ka Uganda akayiza takanyeni kamara akabilioni y'abantu dero abantu bilioni 50 yuli aho goshigiri. President abadde ayogera mu Lunyankole era asinziddeyo n'asuubiza bannakigezi abalina amajaani nti gavumenti yeeteeseteese okubakwatirako mu bibasoomooza ng'ebawa ensimbi ez'okkugula ebigimusa endokwa n'okubanoonyeza akatale. Ekirungi konka kyayeketale biriya mushanju nk'omwana n'ebindi aboka yo nende itakarahango nambona munaza kabare nkagambira Bishop Kalisti nti abantu abahikemwe mutabato muri cyayi mbareke bagume no mbazo gwabo guri gutwabafutire ubwo bintu mushanju kimwe hari y'ebyo yaba umwani yaba mahuri yaba biriya mushanju konka cyayi n'ekingwa kirungi kankiriga musente kandi kine environmental nikiyamba ahambera yes konka ka umesho bibiri. Kino kyaddiridde akiikirira abasuubuzi ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM oluyitibwa SEC Haji Hassan Basajja Balaba okumutegeeza nti abalimi b'amajaani bayita mu bibasoomooza ntoke ensangi zino. Olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni atandise okutalaga ebitundu bya Nkole oluvannyuma lw'okumaliriza okwenja akalulu mu bitundu eby'ekigezi ng'olwaleero wakukanoonyeza ntuŋŋamo ne mu disitulikiti y'Isinjiro. Ate munnakibiina kya ANT Jeno Mugisha Muntu era yakalulu agenda kanoonyeza Butebo n'Ekibuku. Robert Kasibante ali mu disitulikiti y'e Omoro ne Padel Sako Agago. Mubaraka Munyagwa ali mu disitulikiti y'Empigi ne Saza Busiro. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaliro asuubira okubinaanika engatta yolekere Kayunga Mbugerere. Joseph Mabirizi Elton ali Lamwo. Frank Abulira ali Kitugumu songa Nandala Mafabi asuubira okubeera mu bitundu eby'Entebbe ne Makindye Ssaabagabo. Abadde akwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kya ssente wa Gombola y'e Malonga akakiiko k'ebyokulonda kamujje mu lwokaano. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Wazzeewo akasattiro mu banna NRM mu Gombola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo abadde akwatidde NRM bendera ku kifo kya ssentebe Gombola eno Ssenkyama Simeewo akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bwe kamuwanduukuludde mu kulwokaano olw'okuvuganya ku kifo kino.
mu bbaluwa eteereddwako omukono gwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama era n'agiwako kopi akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Lwengo, akakiiko oluvannyuma lw'okwekenneenya okw'omulugunya okwatwalibwayo Balije Charles ow'omuluka gw'e Katovu oluvannyuma lw'okugwa mu kamyufu ka NRM ng'alumiriza Ssenkyama Simeewo nti akakiiko k'ebyokulonda e Lwengo kamuwandiisa mu bukyamu nti kubanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'E12 omwaka 2021 Ssenkyama ono yasingisibwa emisango 2 mu kkooti e Masaka omwali n'ogw'okuyambako Ssedduvutto omu eyakabasanya akawala ak'emyaka 11 egy'obukulu ne bakafunyisa olubuto nga yeeyambisa ekifo kye nga ssentebe w'Erosefiri ey'e Malongo era yabiyingiramu n'alemesa Ssedduvutto ono okutwalibwa mu kkooti okuvunaanibwa oluvannyuma lwa Ssedduvutto okuwa abazadde b'akawala ensimbi akakadde kamu emitwalo 2. wabula oluvannyuma Ssenkyama yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti e Masaka n'akkiriza omusango ogw'okuvumaganya ofiisi era n'aweebwa ekibonerezo kyakusasula ensimbi obukadde 2 oba okusibwa omwaka gumu mu kkomera. Ensimbi zino Ssenkyama yazisasula n'ateebwa. Balije Charles yaddukira mu kakiiko k'ebyokulonda n'aloopa Ssenkyama nti yasunsulwa mu bukyamu kuba etteeka ligamba nti omuntu asingisiddwa omusango ogw'okweyisa ng'ekitagasa n'okuvumaganya ofiisi tateekeddwa kuddamu kuvuganya ku kifo ky'obukulembeze kyonna nga emyaka 6 teginnawera bukyanga asingisibwa musango ogwo. Kigambibwa era nti Ssenkyama yayitibwa mu kakiiko k'ebyokulonda nga 15 omwezi oguwedde omwaka guno yeewozeeko n'atagendayo ne kaddamu ne kamuyita nga 22 era omwezi oguwedde era n'atalinnyawo bwe kati okwe kuba ensala yaako nga taliiwo ne kamuwanduukulula mu lukaano olw'okuvuganya ku kifo kino kyamazeemu ebisanja 2 nga ye ssentebe w'eggombolola y'e Malongo nga kati abadde ayagala ekisanja ekyokusatu. CBS eyogeddeko ne Ssenkyama ku ssimu ku kiki kyagenda okuzzaako n'agamba nti agenda mu kkooti e Masaka okwekubira enduulu. Olwokaana ku kifo kino kati lusigaddemu abantu 4 okuli Balije Charles eyawaaba, Mugoja Edward nga bano bajja nga abeetengereze tebalina kibiina wamu n'abalala. Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kalungu bakutte omuvubuka abadde yeefudde omukozi w'ekitongole kya NIRA ng'abadde ajja ensimbi ku batuuze b'e Lwabenge mu lukujjukujju bayambeko okuzza obujja endagamuntu zaabwe. Akwatiddwa Lubega Vincent mutuuze mu Jumase mu kibuga Lukaya bamukwatidde Kiragga mu ggombolola y'e Lwabenge oluvannyuma lw'okusangibwa nga waliwo omutuuze gw'abadde ajjeeko sinja $1.5 amujjuliza empapula ez'okuzza obujja endagamuntu. Lubega Vincent okwatibwa kiddiridde abakulembeze b'e Lwabenge nga bakulembeddwamu ssentebe wa ggombolola eyo David Segawa saako Giso w'e Lwabenge Kirabira Tone okutemezebwako nti waliwo omuvubuka omukozi wa NIRA eyeefuddemu koko mu kujja ssente ku bantu. Omubaka wa gavumenti e Kalungu Seyifu Katabaazi mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti omuvubuka oyo Lubega baakumutwala mu kkooti abitebye. Bantu bangi tubadde n'okukaaba kungi ng'abantu babasaba ssente nga kintu ekyo kinnumya omutwe era abantu bange nali nabagamba dda mulabe embeera yonna tusobola okunkwatira obujulizi ne waaba mukozi wa NIRA mundeetera obujulizi nkyabasaba ssente so kakati kyavuddeyo bulungi tebabadde beefuula nti bakozi ba NIRA nga basaba abantu ssente kye kinansanyusizza era mbakakasa omuvubuka oyo. Omutawaana gugudde mu Amerika omusajja agambibwa okuba omutujju bw'akutte emmundu n'akuba amasasi mu basirikale ab'ejjezibizi kakana alumizza abasirikale 2 era bano okuwona n'obutawona mukama anazza bibye. Akasatiro kano kabadde kinyanampindi n'awali amaka g'omukulembeze wa Amerika aga White House mu kibuga ekikulu Washington DC era oluvannyuma lw'omukambwe okuba amasasi abasirikale abalala abadde awo okumpi bamugwiridde n'akwatibwa. President Donald Trump atabadde mu White House mu kaseera ako amangu agategeezezza nti omutemu bamutegedde musajja munnansi wa Afghanistan nti yayingira Amerika mu 2021.
wabula muzeeyi Trump alabudde omutemu oyo nti kino kyakoze kuba abasirikale ba Amerika ate n'akikolera okumpi ne White House nti yeekulidde akabazi kugulu kubanga kyakoze kive ekitasonyiika ate akikozesezza bukyayi. Ab'ebyokwerinda mu Amerika bategeezza nti omusajja akoze kino ye Ramanullah Lakamar eyava mu Afghanistan naye engeri gye yayingira mu Amerika nti ekyaliko akabuuza. Kinajjukirwa nti mu 2021 ku mulembe gwa President Joe Biden waliwo Abafghanistan 10,000 abaaweebwa obuddamu mu Amerika bwe yaddusa amagi gaayo okugajja mu ggwanga eryo Abataliban bamale beddeza obuyinza.